Webale kwekumira ku Newspack Channel manjige nkuletedde kkiriza mbere ng'ate nga kuwa tutandikidde wa Bruno K Munange essanyu limuta oluvannyuma lw'okufuna ssente ziwerera ddala miliyoni 10 ezaamusuubiziddwa Maama Afina. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. The general thing. This Mamugenzi, rest in peace. Yali amanyi nnyo. Nze sente n'abantu bonna abamanyi. I am not like nze wembeerawo mikwano gyange. It's never about money. If you want to know how real I am, ask people like Leo Puzzle, ask Tamale Junior, Shalom kenyina aso okubuulira ekituufu. Kuba Shalom ayogera amazima. Like money is nothing to me. I'm a man with a clean heart. I treasure relationships than money. So it's never it's nothing. Abakusembera bebalowoleza musente. Ekyo sikyogedde bwe ntyo, but I'm saying money is not an issue to me. Ono kale sebya sente katumale wagambye kabata yagambye mbuwaze kubba bagagga. Sente mmeka? So far ejjo abantu ku live basonze millions abadde 3.5. Cash. Ezasondeddwa ne ziweerezebwa ku mobile money. Then our pledges abo waliwo abadde babawandiika. So abo simanyi bamanyi abantu ba pledge bazibu omuntu a pledge nga ali musanyi nkera n'omukubira nga pledge nga takyagijjukira. So but tubalaba ba pledges, it was about 3.5 million abantu ze basonze ku gundi. I think a campaign ekyagenda maaso. Those who want to help, like those who want to join the campaign, because it's people who decided nti omanyi sajja muteekemu eggaali. Oluvannyuma Munange lwa Maama Fina okuwa Bruno K miliyoni 10 ate Munange kino tekisanyusizza Fulufiga. Avuddeyo n'atabuka n'alyoka agamba nti Maama Fina ng'obikolera abalala lwaki nange tompa ku ssente. Fulufiga Munange asabudde Bruno K kwessa ne Maama Fina. Na Maama Fina wadde Bruno K sede neneka Bruno K oliko madyoko ebikono kulipiranga. Buli kikono kikulipira olumala okuvaayo ne kikuba ekisiki. Waganze kukola kiri kikolwa mugenze busimanyi mukola kisimanyi byampanya simanyi bikibiki. Kati olese ekikono ekirala. Muna yesede weziwome nsabe. Maama Fina nange mpa ku ssente munnange. Gwate munnange. Fabata kuvaako tubeerawo January to December. Ogulira abantu emmotoka nange ngulira ku mmotoka Rosette. Wajinyumiza ano bagisasulira omusolo butikimbira. Mbayo Maama Fina milioni ngasa. Atoka ovuge mu kamera. Mu business nange manye ntino. Waliwo ne yavumanga Maama Fina. Esente za bisirani kati ne kyokata kirina. Mu mawulira amalala Katikkiro avuddeyo n'asekerera abo abamuvuma. Abamuvuma balumbuye be basinga okubeera ng'ate bavuma Katikkiro. Aliko byayogedde katubikuwe. We Katikkiro akyasinze okuyisibwamu eggaali ennaku zino kuyisibwamu eggaali ku social media bakuvumye boogedde be boogedde okoze otya okulaba nti tova ku mulamu. Ekigambo ekinzisa okuyisaamu eggaali sirowooza nti nze Katikkiro asoose okuyisibwamu eggaali okusingira ddala lwakuba waliwo kati emitimbagano. Edda tuwaaliwo mitimbagano naddala ku social media. Social media je mitimbagano tejaliwo. Kanzireyo mabega aba tulaba bategere bulungi. Katikkiro Martin Luther Nsibirwa yagenda na kiriza Namasole yaliwo mu 1942 1942 Ssekabaka Edward Mutesa lwe yagenda Naggalabi yafuka kabaka 1939 naye yali mwana muto wa myaka 15. Kati bwe yaweza 18 bamutwala okumutikkira. Katikkiro yaliwo ye Martin Luther Nsibirwa. Kati Namasole nyina wa kabaka owente. Yes. Azalibwa wali ekyantale. Naye gwe tomanyi ye ekyantale. Si wala nnyo okuva ekabonera. Kyantale lusaka lw'emmesa bitwe tuwogerako ebyalo. Drusilla Namaganda naddamu n'afumbirwa. Tekikkirizibwa munono Namasole okuddamu okufumbirwa. Kati Abaganda ne bayisaamu eggaali. Martin Luther Nsibirwa eggaali. Nti oli Katikkiro munafu tomanyi nnono ne boogera ebintu bingi. Ne bawaliriza ne kabaka okumujja ku bwa Katikkiro. N'olwekyo abo aboogera mu bampisamu ggaali batono nnyo. Boogeraageranya n'abo abasiima bye tukola.
naye olwokuba bali boogera lulimi lubi abantu balowooza nti abantu bangi kati ebyo bimalako bitya emirembe. Kankubuuliremu Brian, omuntu kati ng'abo aboogera abasinga talina wadde omudaala gwa menvu kati gwotawaana otawaana ku TV nebbo ne bakufuma ne ba weteekateeka omaze wiiki namba weteekateeka okujja wano oyambadde n'amasuuti bangaye totera kwambala masuuti togenda yeeyo nonoonyayo akasuuti kakasinga obulungi n'okajjayo naye oli talina wadde omudaala oli amuwa siringi 2 n'atuula awo n'ayogera abamu balaba abalala batamiivu abalala bayaayeyaye nze nobiraba sibiraba sirina budde kati mbeereyo mu bantu nze mbeereyo mu byalo ne tugendeyo okulaba abantu ne bakuŋŋaana ne basanyuka kati twabadde mu mazaalibwa ga kabaka Lutikko Lubaga neekubako neebooga abantu bali wabweru kaakati ndyoke ntunuulira ono atudde wali ekannabukubire oba eggulama oba wali twabiraga kusanyuka live abantu tebaabiraba subscribing likinga leka obaka bwawo mu comment section ate nno mulowooza producer Pademan tayanukudde Sendi jjukira nti Sendi yavaayo n'avuluga oluyimba Pademan lwe yakola oluyimba olwayimbibwa Bobi Wine, King Saha kw'ossa ne Nubian Lee n'agamba nti oluyimba terwanyuma yagamba ekiyimba tekyanyuma kaakati nno Pademan amwanukudde. Do you expect such a song oluyimba okunyumira Sendi ddala? Well, I would say buli muntu alina opinion ye naye nga it's a beautiful song. Sendi nze nandyagadde omwebuuzaako ku bintu bingi ne si music. I would advise him to I would go and consult him maybe about farming, maybe about kubanga the people like Sendi babeera mu retirement baba bulowooza bintu bya retirement. Olaba nze ntandise okulowooza ku retirement. No, ku myaka gye Sendi asinga obukulu. Sendi ndowooza ye bw'atyo all the time abeera negative. I also advise him. Sometimes he needs to be realistic and to be positive mu bintu ebimu kubanga bw'okula ate baba oba ozze mu stage eyeebuuzibwako okitegeera. Bad Black munanga avuddeyo nalyoka agamba nti ono omusajja gwalina agenda kubeera ng'ate amuzaalira abaana abawererako ddala. Ajjukira nti bali abaana abalala buli omu ne taata we buli omu ne taata we naye avuddeyo nalyoka agamba nti omusajja ono amwagadde nnyo era luno olubuto lwalina si lwe lusembyeyo ajja kubeera ng'ate amuzaalira abaana abalala. Nga woli mu kulaba screenshot eyo bw'atyo munnange Bad Black wabikoze era n'amusuubiza Slim Daddy ne bamusuubiza nti bagenda kubeera nga bamuzaalira abaana abalala. Katubeere ng'ate tweyongerayo pastor mutegeera ddala bulungi pastor wa Nup avuddeyo n'asekerera omulambo bannanga abantu avuddeyo n'asekerera omulambo. Buli muntu ensigo gy'asize omala akungudde bulungi ensigo ye yonna nga bwe yagisiga n'amala n'afu tagitulekedde. Omala eyali ku mutendera eyali ku assistant IGP Assistant Inspector General of Police agenza okufa nga asikaali nga nze ntaasa lyatokubira tontunuulira bubi ntaasa lyatokubira Assistant IGP afudde wa security guard nga nze kati oyinza otya okugamba nti nze security guard sisobola kubeera AIGP. Very soon natera okuva ku bwa ASP mbere Assistant Inspector General of Police AIGP. Ensigo ye yonna nga bwe yagisiga amaze kugikungula yonna yonna n'agirya n'agimalawo era bwe yaweddewo ku sowaani n'akomba essowaani n'ateekako n'olulimi anti ebyo bye nakolanga ogenda okuwulira engolo mu mutwe naye mwana gwe lwaki okomba essowaani n'olulimi kati awo olumaze n'afuwa. Mpuliddeko ku mutabani we ng'agirabika mbu bannaye bannayuganda omwagalwa wammwe omwagala w'abangi omwana
omara bw'otuukayo tulabire waliyo ndawuko musituni kupigania demokrasi ora deya mugenda kwenda huko mwatusibe ekiwanyi nga mutemula abantu gwomala mmwe ne kayuhura ne mutemula abantu ngolooza mbugwa omukubbo kyovudde ofuwanga embwa assistant IGP mmwe abantu b'omala njagala ebigambo bino bibalume kubanga bwe yabeera mu buyinza ng'akola effujjo temwamugambako nti owange tokola ffujjo lino kati ebigambo ebyo bibalume batabani be musigale nga mubiwulira Museveni mumuwulidde gwe wenna ng'omanyi toli munyarwanda sinika ebinyongo okimanyi Tamale Mirundi Junior naye yegasse kwabo munnanga bali mu kuyozaayoza Bruno K olw'okufuna emmotoka ate era n'olw'okufuna munnange abantu abangi ku live ye olunaku olw'eggulo katukuwa katambi kanegatte mbana Uganda okukongratulatinga muganda waffe Bruno K ku live gye yakoze gye yebyafaayo. My brother Bruno K, congratulations from your loyal friend and your brother Junior. Era live eyo Bruno K yabadde agiriko nakubiddeko ku my elder brother Kasuku. Netwogeramu emuga Kasuku fe ayina abantu gwe tugenda naye era Bruno K kati tukunoonya ate otuwene ku ssente fete tugwana abantu era Bruno K walaze nti okyayina following abantu bakyakwagala. That's why I asked the royal friends nze ne Kasuku tukunoonya we see how we can really move and work together. Kitegera kati nempuli abagamba mbo Junior ne Kasuku bisajja mwe muli byankwe iye omwaka guno twabagamba tetujja kugwa n'abantu ayina abantu gwe tugenda naye era singa Crystal Panda yabadde nabo era singa gwe congratulatinga so ate gwe kivubuka gwe Crystal Panda tuddamu okunkubira essimu kunyumiza bintu byo bya kisiru Crystal Panda nakubulokinze oja kusasula Bruno K's money kati timu Bruno K tutandise as is loyal friends. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi waliko kumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.